What you should not do in early pregnancy. Biki byotalina kukola mu lubuto nga oli lubuto nga wakafuna olubuto. Biki byotalina okukola obanga oli lubuto ate obanga wakafuna olubuto weewale okukola bino ebintu. Ensonga ki zolina okubanga tokola nga wakafuna olubuto. Buuza Omusawo Gerald Massa yennamu edigamanya g'echano yaffe. Buuza Omusawo Gerald Massa. Nsanyuse nnyo okuwuliza mukwano gwange era ku musomo gwa leero tugenda kwogera ku biki byotalina kukola ng'oli lubuto. Oba ozudde nti oli lubuto biki byotalina okukola. Nga tetumaze budde bungi tugenda kugenda ku ebisookebwako oba point esookebwako. Olina okumakinga sure nti weewa okulya emmere etayidde obulungi. Weewale okulya emmere etayidde obulungi. For example, ennyama weba teyidde bulungi oba amatasi mafumbe bulungi oba amagi oba ebyennyanja naye nga tebiyidde bulungi, olina okubanga weewala okubirya. Kuba obuzibu obuliwo buli nti waliwo obuwuka obuleeta obulwadde. Katugeze akawuka nga ke bayita toxoplasma oba toxoplasma gondi kaleeta ekirwadde kye bayita toxoplasmosis. Waliwo akawuka akalala bakayita salmonella kaleeta obulwadde bwe obwa typhoid. And then waliwo akawuka akalala ke bayita listeria era kaleeta ekirwadde kye bayita listeriosis. So olina okugezaako okulaba nga woba oli lubuto making sure nti olya emmere oba olya ebintu ebifumbe obulungi. Buuza Omusawo Gerald Massa g'emmanya g'echano yaffe g'oliko leero era nsanyuse nnyo mukwano gwange okubanga oli naffe era subscribinga obeere nga olaba video zaffe buli kanaku tuziteekayo ku ssaawa 11. Ate oba olina ekibuuzo kyonna genda mu comments wansi obuuze ekibuuzo kyo nja kuba nkiddamu. Buli kibuuzo kyonna ky'obuuza nja kuba nkiddamu kuba wendi wano era ndirwedde okubanga nziramu ekibuuzo kyo kyonna. Next tuli kwogera ku biki byotalina kubanga okola ng'oli lubuto. Ekyokubiri kiri nti olina okwewala paint. Paint yeno langi gye bakozesa mu kusiiga gyewale kuba obuzibu obuliwo nti buli lwoba ng'oli lubuto ate n'oba nga ossa paint eyo naye kugenda mu mubiri gwe esobola okuleeta obuzibu ku mwana ali okukula. Next weewale okunywa chai owa kaawa si mulungi mu mukyala ali olubuto kuba asobola n'okuleetera obulwadde obwa pressure ate n'okuleetera omutima okubanga gukuba nnyo. Buuza Omusawo Gerald Massa yekyano gy'oliko era tukyayongera mu maaso. Point endala gy'olina okubanga weewala olina okumakinga sure nti weewala self medication oba weewale okumira eddagala nga tobuuziza omusawo kuba ate oyinza okuviiramu obuzibu n'oba nga ate buleeta obuzibu ku mwana. Next point weewale okwambala engaato empanvu ennyo high heeled shoes oba stilettos. Engaato zino zisobola okuleetera okugwa ekigo ate n'ogwira omwana ebiddako ne bitaba birungi. Next point gezaako okwewala sauna ne bathtubs. Sauna nungi nga toli lubuto naye ofuna olubuto weewale sauna kuba ate esobola okuleetera okubanga omwana afuna obuzibu kuba temperature eyo ebbugumu eryo eriba eringi ennyo omwana aba talisobola. Weewale sauna ng'oli lubuto kuba ate osobola okufuna obuzibu nga premature rupture of membranes oba okuzaala omwana nga tanatuuka n'okumuzaala nga afunye embeera etali nnungi. Next weewale okubanga okwatakwata ku kapa oba olina pusi ewaka ng'oli lubuto weewale okuzikwatakwata n'okukyusa oba n'okugyawo wa pusi kuba mulimu akawuka ke bayita toxoplasma gondi parasite. Akawuka kano kasobola okuleeta ekirwadde ekya toxoplasmosis ekisobola okuleeta obuzibu kuba ate osobola n'okisiiga omwana ebiddako ne bitaba birungi. Next gezaako okulaba nga weewala cigarette smoking oba tonywa sigala. Weewalire ddala n'omuntu anywa sigala oba obeera naye mu nnyumba mukyogereko kuba ate obuzibu buliwo nti sigala alimu chemicals oba alimu ebintu ebitali birungi birisobola okuleeta obuzibu ku mwana naawe kennyini okufuna obuzibu. Next don't drink alcohol. Omwenge si mulungi mu mukyala ali olubuto kuba ate osobola okutuuka okuzaala omwana ng'alina ekirwadde kye bayita alcoholic bakiyita fetal alcoholic syndrome n'okufuna ebirwadde ebirala eby'omutima katugeze omutima obutagaata obulungi nga ate omwana ali kukula ng'ali mu early stages. Next gezaako nnyo okulaba nga teweewala okutuula ennyo oba okuyimirira ennyo kuba ate osobola okufuna obuzibu mu kiwato mu pelvic area olw'okuba nti oyimirira nnyo ate otuula nnyo. Buli lwoba nga owuliramu embeera etali nnungi olina okuba nga okola scan eba esobola okuba nga ate ekunnyonnyola biki ebirala byonna ebyetaagisa. Next omusawo asobola okunnyonnyola
n'okunnyonnyola biki ebirala ebibabidirira. And then nekirala weewale okukola emirimu emingi, weewale okukutama, okusula ebidomola eby'amazzi ebizitowa, ate nekirala weewale okubanga at least obeera ne stress nyingi kuba si nnungi mukyala ali olubuto. Then next gezako okulaba nga oyogera n'omusawo buli lwoba nga towulira bulungi. Buuza Omusawo Gerald Massa gemanya ga channel yaffe, era videos tuziteekayo buli kanaku ku ssaawa 11 zennyini ez'olweggulo. Mbuuza ebibuuzo byonna byonna by'olina mu comments wano ku YouTube, nja kuba mbiddamu. Subscribinga o likinge otambuze ne video yaffe eno abantu baffe bangi babeere nga bagifuna. Beera n'olunaku olulungi, Omukama atukume ffenna nkulinze enkya mu video egenda okuddako. Bye bye. Thank you my friend for attending today's lesson. I hope you have learned something, and please, if you have any questions in regards to what we've just discussed, leave your questions in the comments. Ask me your questions. I will answer all your questions. On this channel, Gerald Massa, the Health Educator, I talk about women's health. Have yourself a fantastic and healthy day, and may God bless us all. Bye bye.